gye buvuddeko wabaddewo presidential debate era ng'eno mwasobodde okubeera nga ate abantu ab'enjawulo abesimbyewo ku ntebe ennene ey'eggwanga lyattu Uganda bavuddeyo babeere nga ate of course bavuganya abakulembera ekibiina kya NUP bakulembeddwa mu mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Saidi endala wabaddeyo Mugisha Muntu wabaddewo ne Kasibante wabaddewo n'omusajja wa FDC n'abalanduuza nga babiri munnange ebintu bijjo byasobodde okubeera nga tebe happening era nga abantu ab'enjawulo abavuddeyo ne baga nti omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja nnyo era yasobodde okubeera nga ati aperformingira ddala bulungi nnyo munnange nga bw'omanyi nti ekyamazima kiri nti abantu 100 bonna bonna tebasobola okubeera nga ate bakwagala omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo n'abeera nga ati ayambalira bubi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era alina ebigambo byasobodde okubeera nga ati amwerekerezaga nti talina kyamanyi mbu n'oluzungu lwennyini lwamulemye mbu n'ekirala aba NTV babadde mu lukwe okubeera nga ate munnange baleetera Bobi Wine okubeera nga ati awangula debate eno ng'agamba nti Bobi Wine before nga tana kubeera nga ati agenda ku debate bamuwadde ebibuuzo nebeera nga ate bamuwa ne answers mbu obwedda bwe yabadde nga abuuzibwa ebibuuzo mbu nga ayina waasomaawo nga answer agisomako n'abeera nga ate awaayo answer entuufu bo bali banne ne babeera nga ate munnange bafeiringa ngera kubeera nga ate kuterawo omukulu Frank Gashumba byasobodde okubeera nga ate ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naawe osobola okubeera nga ate obyewulirako gwolowooza ddala omusajja ono bye yayogedde bituufu oba yatandise kubeera nga ate ateekawo embeera etategeereka so ngera kubeera nga ate kuterawo ensonga eyo we naba kujjaeyo post n'ensonga endala nnyingi nnyo agenda kubeera nga ate enzi kwongereza ku video likinga share ngera kwabala comment section akabox ako kajja kubeera open wasawo tekigenda kubeera nga tesobola ndowooza okusinziira ku byogero kubeera nga ate osanga mu video eno Ashaf musomo wa dduwa kujukiza munoonyeeku wajja kubeera nga takulombereddwa ku namba z'essimu ziyitawo wansi au ku stickers side endala bannaffe aba Habibu airport pickup nabo we bali nnyo of course nabo bafune ku namba z'essimu ziyitawo wansi au ku stickers subscribinga tugateko mu butongole buli nabadde video ojja kubeera nga ate ofuna notification awo tikakati faada ine ekipya kyasobodde okubeera nga ate atuleetera kamate ensonga zino nkomona mawulire amala mangi otemba waliwo ambuuza wano debate eno tyabadde debate eno yabagala kwa president yabadde ekisooka Jeno Mugisha Muntu ne Nandala Mafaabi bakoze ensobi okwapiyalinga mu debate eyo yabadde nge kindergarten debate yes Gasia kubanga yatandise ndi Masaka neŋŋamba abantu bennabadde nabo nti omanyika ngende ndabe debate eyo namazeko eddakiika 3 nenkomawo ne banga ate kirenga Gasia mwerere sirabanga kyantu kyabadde so substandard nga debate eyo you are interfacing with a global citizen kungu nze siri peasant ekyo nyalanga nnyo kimanye buli londeeta wano debates zonna Nandala ne muntu lindako debates zonna ezaba Bush naziraba ez'Obama naziraba eya President Museveni yalimu ne Besigye mujijukira it was fire power nena yabi obuugi ate Jeno Museveni kyali badde kive ogenda mu debate eyo Museveni is like a Sinotrack eyinza ogenda mu mpaka za tukutuku mbwe eriwe esinga okwetikka ebintu empungu eyinza okwetaba mu mpaka za buno bunyonyi buno obuwundo tasobola eya basa eyinza okwetaba mu mpaka za bunyonyi buno bwe helicopter it can't be empologoma eyinza okwetaba mu mpaka za buskwiro kyali badde an insult of the highest level gigendamu era yabadde lwakitula n'abazzukulu nga benywera mata Museveni juu osanyuka kubanga teyageze yes kufa bamuwagira yali badde atukoze bubi Museveni atule ku pane mune Kyagulanyi nze nnyo obutwa Museveni atule ku pane mune Kyagulanyi mummanyi Museveni mmwe mwolwokuba muwadde ne Museveni wane ebbanga ddene mumutwala ng'ekyokusaaga Museveni is an international global citizen omusajja agenda mu UN n'ayogera ensi yonna n'eshekinga yayogera Addis Ababa eyo speech nagimusaba nako ngiina mu ofi tayogerangako bw'atyo otegera ndowooza kyali badde kive nakugamba wano ku Segona ne Walukagga empaka ezaliwo between ekita n'embwa abawagizi b'embwa ne bawaga n'abakita ne bazitaala mu stadium nga bolaba Hoima stadium gye bagenda okuggulawo embwa ne bagiteeka mu keegi yayo n'ekita ne baziteeka mu keegi yayo ne babala 1
2 3 4 embwa nedduka netuka ku finishing point Chita tiyava mu cage sigalayo yagamba nti nze bwe ntuuka okubeera mu mpaka z'embwa ez'okudduka mba nduuzinze title ya Chita. Museveni wagenda mu debating eyo he ceases to be the Sabaranyi, the most knowledgeable man in Uganda here. So Museveni talibera ku debate anywhere tasobola nayo bali bajega tasobola ekyokubi neba okimanyi Kyagulanyi bamuwadde ebibuuzo in advance yadde alina wakopa sabidabye anti mwe timwegendereza nakuga I did not watch that debate. So what simu zizino bbiri nzikusibiddewo oba kale kansiwe emitwalo 2 tigansala njagala mwenna abampuliriza ku TikTok kakati mugende ku YouTube mulabe debate yeggulu nga bamubuuza ekibuuzo alina waatunula bamuwadde ebibuuzo in advance. Really? Yes. Never moderator benyini nga obalaba ate can Museveni be hosted on NTV? There is no hostile media house in Uganda kakati towards NRM and the President Museveni like NTV. Hostile wa mu Uganda kye kibulabe njagala olabe bazanya amawulire bayinza okulaga Kyagulanyi for 35 minutes ku NTV mawulire ne balaga Museveni for 3 minutes ne bagamba bo bino efani twabye bibbe nekino I predict NTV bwe continuing bwet bwe mumalaka akalulu kanu nga tibabagadde Muisa Katambala maaso kino kibagamba tekujja kuba kulinyirira ddembe lya mawulire kino kikugamba this is not the NTV gye twala baffe eyakuliwanga bajowe munene bana Kenya. It was fair and balanced ne kati buli muntu akiraba it's obvious ennaku ezo nyina katambike nasanga ku TikTok nga kali voiced ne ngamba nti obabano waliwo omuntu akopa eddoboozi lya NTV lino ne ngenda ku YouTube nga it was a bulletin bagita mutya bulletin and use bulletin ya NTV. You cannot be so unbalanced like that mawulire so because of nkugambi kino kikugamba ate tebabalimba wano tewaliwo radio. There is no media house mu Uganda esinga CBS manyi much as in the radio 4 niola abagalawo CBS radio Ssaabasajja Kabaka ate ne yagakani ate nga agakani yenyini omukulu yafa waliwo mwana kino nkikugamba bemumalako bemutuuka January 15 nga tibabagaddeewo Muisa Katambala mu maaso kino kikugamba eddembe lya mawulire n'eddembe ly'okweyo eddembe titegeeza ku spinninga ne mulaga ka crowd ka Museveni nga yafunye abantu 13 ne mu doctoringa footages z'abalala. You get it? I've attended the President Museveni's rallies. Rally gye nasinga okulaba yali massive yali Busia ne balaga ku nsonda ate kyemwerabidde nti katwajirwa social media olaga kano olina alete ekifaananyi kikoze eki ekibaddeyo nza kugamba nze bannamawulire you know I have friends there. Yes. Mbayina mikwano gya naye kino kikugamba be basurvivinga ku luno olimbuli eryo ejjoogo lyammwe ery'okutiisatiisa abantu lyakoma mu 2021. Eryo ejjoogo lyammwe ery'okutiisatiisa mu bantu olina eddembe ly'okuwagira gw'owagira nange nyina eddembe lyange okuwagira gwe njagala. Simple. Yes, national water. Yes, national water etujjukiza okusasula bills mu budde. National water njogerako kubanga ne bwebe ekubanja in a romantic fashion. Tekuboggolera ekubanja n'akaloboozi akalungi ekyoku national water tugamba bw'olabanga pipe y'amazzi yonna enawe blowinze tegeeza the nearest national water office. Bw'oba tomanyi the nearest national water office tegeeza police eri mu kiki eri mu kitundu. Yes. 0 radio 4 Wanji kuweereza sebo kabali kuuliza bana ono mama Freda tete ennyabo nsimye kuuliza ngesanza okuwuliza pulogulaamu yo njagala nnyo okufolowinga nnyo wadde ku social media ebali nnyo nyabo banne bwe bali kuleeta Ssaabavandimwe ali wano buli lwa Monday ateera n'amulungula ensonga eri gye mwatandikidde mwayogedde ku ky'abavandimwe otumanga passport nze omu ku bo
bwe baali bagimma kati bakuwa ngenda kufuna amina ne mukwano gwange Recho baali bagivuma Ssaabavandi bwe nampa ennamba gwe nakuba yafuna kati alidde ni maaka akola kirungi nnyo ekyo Museveni jju bali mwataddemu amaanyi butamwebazanga Ssaabavandi mwe ku maanyi gataddemu kati kukyakaluulu akalulu kano tekakyalimu kubuguma nakali akalulu akagwa kati tulonda busobozi tuli abantu balondanga bulonzi gafula nga batiikinga naye ku luno tulonda busobozi bagenda tuwulira nenebaza n'abavandi mwe nange abanzikiririzaamu abantuukirira ne mbayamba mbizibu ebimu mbeebaza okubanga nange ene nate tebanzikiririzaamu bali kuweereza ku nkanikire n'abalala bakubeko abalekuliza nyabo neyo nga mbereko kyenjogera ekisooka tolonda kala londa muntu ekikulu mulonde abaana bammwe tolonda ddiini londa busobozi kino kibagamba kyogedde bulungi kuno okukyamuka okwaliwo 2021 muwosanga kino tiikinga tiikinga muntu kino kankibagambe tiikinga muntu yes radio 4 hello kwanje amanya ni josinzidde Ambassador wa Big Talent Pato Munapiero yi obwogezi wa Jatimisa Kabanda mu Kampala Central. Abo fulanga kashumba ngendo uli omuvandi mwenga afa ku radio. Abo fulanga kashumba zinagamba abakulabira ko kyamaanyi. Nene sawa n'abavandi mwe. Abakiza nti abo fulanga kashumba abalwaniride. Omusimenga mulamu wopisi ezigule ayina abaana abapina kakena kalungi okubalire birabo. Kukina kyabakulembeze betugenda olonda ako fulanga kashumba zikyenjagala nga gwe omuntu wa waggulu. Poliisi eno lwaki okubatya gaasi oluusi ewateetaagisa mwami Frank olaba abantu abamu babadde banakunkana akalulu naye buli poliisi wekubatya gaasi nga bajja kubaoe musimanyi batukubatya gaasi mutusambe mutulonde bino tubirwanyise netwebuuza abasirikale abamu babawa akasente olwentebe mu kipalite nemakije Ssaabagabo nze Pato kakati Pato nze mwenna abaali bamibwa national IDs ne passports temumpa birabo mulonde President Museveni mpoze ekira kungu bino mirabanga ebyokusaaga tubeera ku TikTok wano ku radio omwami simumanyi yankubira ali Dubai ngava Europe nangamba musajja ggo buli lwenkeera ku TV ku YouTube nsooka kunoonya nampa iPhone 17 ye muntu yasoose okungulira essimu nawe bakuweera eyo bibyo n'obirya buli omu gutyo byogera omusajja yampadde iPhone 17 bagita simanya 1 terabyte kyekyo nno yanneebazizza nnyo naga buli lwakeera ku YouTube ne TikTok anoonyanza naye akumanyi buli weebereremu kyekyo nno bakuwa ebirabo wannego obyekuŋŋanyizaako kati nze kashumba okumpa iPhone 17 mbadde na 15 nga ndaba ndi very okay nayo sebo weebale nnyo wandaze okwagala nga nkyali mulamu nemwe n'abavandimu abaali banyigirizibwa mu miwa national IDs ne passports mbeegayiridde nga 15 teri kwanjula teri kufiirwa teri birthday owulira ndowooza teri kulwala ffenna tulina okugenda tulondeyo weri kinkoze bulungi no manya okubya endulu kikulu ndaba ku TikTok live yo wano nange kungu nange nkuwadde iPhone 15 bambi that's nice togikomya mu bigambo togikomya mu bigambo Museveni jju MK jju okay I still have okay kale webale togikomya mu bigambo girete wano Abdallah kutumita genda yo kyuka lero liwa NUP brother lero liwa Pierre yule liwa NRM neki yakinyonyo anze ndi wa Pierre kivena ku kabila kuwa NRM na yagira mwanyi ndi wa Pierre yunyo Kongo Mr. Kashumba should be happy Masaka rally flopped and the debate was a school quiz school quiz eno quiz sigirabangako but what happened to the NTV jetwalabanga every day kyechagwawo gwe kungu waliyo kyali mu kyalo eri ewamwe gye wava nze nali ni mu Kampala muno sebo nayi twanyeyo kwa TV NTV ng'okuzannya oluyimba lwo ku NTV luyinza okuyita ku stages nga mukaaga oduzanya
ng'egguliro kulwana ku NTV abo Franka Olusimbi okusoma Farida Nakazibwe la haula shiro yokutandika okukola ku NTV yakola interviews 4 interviews eyafembayo timu yava Nairobi. Ora nga bakyaliko ne Dagala asoyo. My God cheche kyagwawo. Ate kyonso kimanyi bino ebintu abantu babiraba actually biseera ebyo buuza kanakana ono mwana my daughter ani ono Bagaya Vicky Bagaya bandimwe what I hear nabo katibangwira okufuna passport ekitali nga oluli. Yes, executive order yali abavandimo b'Abanyarwanda yali abana Uganda bonna. Executive order singling anko out Banyarwanda yali general. It was general. President yali agaidinga abanene banira ne immigration nti enkola gye mubadde mukolamu emirimu sintuufu. Ti abantu abalina obuyinza okusala wani mu Uganda simmwe. Bataka abantu bange gye bazaalibwa banna Uganda gye bava. Omukozi wa immigration wanira anategeera atya family ya kungu. Banange please don't waste your time ku TikTok. I cannot invite anyone. Don't waste your time please. Waliwo abakusimikira. Totawaana ku inviting. Adonate so tyanga tuli wano. Ate please ate bono insisting ngompereza bino ngenda ku blockinga. Mbadde nkugamba nti executive order ya president eno tiyali Abanyarwanda yali general every Ugandan. Okay. Ngatugamba nti omukozi wa nira no immigration ategeera atya kungu abategeera Adam kungu be bataka ku kyalo kyazaalibwako ekyabazaala. Kungu bw'aba alina ekiwandiiko kyonna kyayagala ekiri official addeyo ekyabazaala abataka chairman we LC1 LC3 Gisonara DC bakonfirming nti kungu mutabani wa gundi. That's it. Era ntwala omukisa guno bakakasa nti nira kasita obane n'abo abantu abana national ID ne passport bagikuwa kungu ngenda myezi 3 nga teri muntu azze mu office tebamumye passport. Big up abandira mwebali. Ngenda mu myezi 5 nga tiwali muntu ankubidde simu nti bawambidde national ID yange ku passport office. Sorry, bawambidde national ID yo ku board Katuna. Nze omwaka guno bintu biringanga bisatu benenyumiza mu Katonda byampadde. Era nkugulumiza Mukama olw'ebintu biri bisatu. Ekisooka okuba nti okusosolebwa kw'abantu bwaffe President Museveni yakujjawo. Ekyokubiri nazzawo enkolagana ne Katikkiro wa Buganda twali konsayiringa. Ekyokusatu nafuna malayika. Bintu bisatu. Malaika enkolaganayo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga w'ekitiibwa kosa Chamwa Museveni president nenge kisooka the right to be treated. No si kya malayika. Si kya malayika. Ekisooka the right to be treated like any other Ugandan. Ekisooka kye neebaza Mukama Katonda omwaka guno kye neebaliza President Museveni ne musabira every day okuba nti yakitegeera nti waliwo okusosolebwa okubadde covert. Era olunaku bwe lirituuka nga President Museveni ali ku mulyango ogenda mu ggulu ng'ensonga yokka eyinza omuyingiza mu ggulu Katonda n'agimbuuza nja mugamba nti yajjawo okusosola kwa bannayuganda. Kungu teri kintu kiruma n'ozaalibwa Villa Maria ambuliko kodi yo ne bagirekawo si bwe beereeyo Villa Maria ne bazaddewo bennyini n'obatizibwa Villa Maria bazaddewo bennyini bazaalibwa Villa Maria. Naawe omwana n'ozaalibwawo n'abaana b'ozadde n'obazaaliraawo ne bakugamba nti toli Munnayuganda. So Yoweri Museveni weebale kyova olaba nze ntambula all the time kakati okumunoonyeza akalulu. Nze tewali kirabo kye nnyinza kuwa President Museveni muweeki buli kimu akikola ki akiina akuwa gwowa nga situnabagenda President Museveni there is no office yetagendamu. Twatandikira wa mukwano gwange Jacob Olanya actually yatugaiding how we must move. Unfortunately nafa. Nitugenda Uganda Human Rights Commission, Equal Opportunities Commission, Speaker Anita Among, akakiiko ka Parliament ak'ensonga z'omunda byonna nga wonna tewali breakthrough. Breakthrough yaliyo okuga nti abannira kye bakola n'aba Minister of Internal Affairs kikyamu bamanya batya mu Uganda. Ate ffe kitwali tuinsistingako. Era bojja mu office n'otugamba musimanya biki kitega toli mu Uganda. Ekirala ng'oyagala otegeera nti oli mu Uganda nkikubulire
nti muva abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.